Yes, tukwaniriza ko mukotu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita ntambi ky'emisolo waddemu okuba nti osubscribinga kweno channel nituba nti tutambulira wamu nga nawe otambula n'okumanya kyali waffe ali e Dubai oba Saudi Arabia oba kyali waffe ali Oman kyali waffe ali Rwanda kyali waffe ali mu America kyali waffe ali London kyali waffe ali Sweden. Big up on yourself. Oli wakabi nnyo naku lwaleero tukuletedde mwana mulenzi gwe bayita Ashburg Kato ngono kyali wa Bobi Wine. Ashburg Kato avudde n'agamba nti atalabanga ku musajja atafa ku batalibe nga the ghetto gladiator. Ashburg Kato avayo awandula muliro n'okuba nti akolimira the ghetto gladiator Bad Bobi Wine obanga tsali waffe amanyikiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu Lubereta Tembo oba Tembo owokubiri. Ashburg Kato agamba nti Bobi Wine alina bakyali be bangi mu especially ba bloggers ate abayita ba bloggers naye for us tubayita ba Facebookers because bloggers they don't act like that. Asono ekyo ba Facebooker ba Bobi Wine nti akuli Ashburg Kato reso pastor kogata n'abaana abesimanya abageto TV n'abasigaddeyo bavaayo ne bakaaba nti bali bubi nga bagala Bad Bobi Wine abeere nti abaddukirira mu mbeera y'okuba nti lockdown yetwala buli omu mu mbeera ya lockdown eno n'okuba nti COVID-19 aliko mimwa gy'abantu nga muntu takkirizibwa kola mu Uganda. So n'olwekyo abantu abasinga bavaayo ne beekubirira enduulu. So n'olwekyo bakyali ba Bobi Wine bano bavaayo ne beekubirira enduulu but mukulu kirabika yali alina emirimu emitongole emirala gye yali aliko nataba nti n'abantu tabaddira mu budde. So n'olwekyo bano bagayi bavaayo ne bawanda omuliro ne bagamba nti Bobi Wine is a user. Bobi Wine tayagala kuba nti ata kasente ke n'okuba nti agabanako ne bakyali be ate nga bakyali be bamubeeramu 24/7. Ashburg Kato agamba nti ffe tubeera mu Bobi Wine ebiseera bingi way back nga kyakuba na ndongo katanaba kugenda mu parliament nga tumubeeramu n'obwakuba nti yagenda mu parliament tusigadde tumubeeramu era recently nze bansiba ku lwa Bobi Wine naye we batuuse mu mbeera ya COVID-19 nga sina weesobola kuddukira n'okuba nti nsemberera kyali wange ono yanvuddemu nnyo nemba nti mbonaabona n'okuba nti nsiranira ku street z'e Kampala. So n'olwekyo nze nja kuba nti nfuna amagezi amalala sina kindi nja kukunga tiimu yange n'abawagizi bange ne bafaani bange ne bakyali bange tubeere nti tuva mu kisinde kya people power tuzize tukwate emondo tuzimutunuzize because ye aku kasente tagabira ddala kasente. Abantu nno ababeera ne Bobi Wine bakaabakaaba nnyo obusente. Bobi Wine tata kasente tujjukire nti abayimbi bangi abali mu firebase era abamuvaako Buchaman yawa ensonga yeemu ng'agamba nti Bobi Wine yali tamusasula. Bw'otunuulira abasajja nga Abasizamani, bw'otunuulira omusajja nga Henry Tigan, bw'otunuulira omusajja nga Master Parrot, bw'otunuulira Phantom Lovinus n'abasigaddewo abali mu firebase nti ono omusajja bamukaaba ekintu kye kimu kata n'abamukolera nti Lawrence Labe gye yali manager we yamalanga kumuba okuba nti afuna ku kasente naye ng'ate omukulu ono mbu nga bafunye akasente ne Babi Kyagulanyi tebakateera ddala. So n'olwekyo omukono gwamu gwaleese ne mu byobufuzi nti tukoma ku people power president omulamba yavayo n'akwata ensawo 5 ez'akawunga n'aba nti asubmitinga kyokka nga begasse ku group ye Kamocha nga sabiwaddeyo nga yewe omuntu. So n'olwekyo Bobi Wine bafani be especially ba workers be abamukolera ba media team ye evideo netandika okubemeza. Ashburg Kato agamba nti tebana bakufuna ku kantu konna bafe enjala egenda kubattira mu nnyumba kyokka nga Bobi Wine talinawo kyakola kyonna. So n'olwekyo bavudde ne bekkubira emiranga ne bagamba nti gwabali eyo omuzira kisabo banga osobola okuba nti oyamba Ashburg Kato reso pastor n'abasigaddewo oli waddemu okuba nti obatuukirira ku mikutu gyabwe gya Facebook kogata ne Twitter ne Instagram ne munyumyanyumyamu ne bakuwa akanamba nobateerako because mukulu waabwe mbu tabafuddeeko tabawaddeyo kulya bino n'ebirala nno bwe boolina mu episodes zaffe zidako. Nsigadde ntambi James Rich Boy Maxode Johnny Amwana okola kyamanyi okuba nti osubscribinga. Big up on yourself.
yourself. Oliwaddemu okuba nti owa opinion yo ne tukisoma wano mpolampola n'omanya kiki tufaako. Manyi bino ebintu tetubireeta because twagala kulumba ono oba oli wabula twagala kubalansinga equation because eddoboozi ly'abantu bangi agafiira eyo nga omuntu tasobola kutuusa ddoboozi lye, so Katonda babanga yakuwa obusobozi okuba nti oyogera toba na nsonga lwaki otira abantu ku liiso. So byebyo ebife wa Ashburg Kato ne ttiimu ya Firebase yonna kogatta ne ttiimu People Power bakubye emmeeza. Bobi Wine abasuuliridde abalekeredde mu mbeera ya COVID-19. Bye bye.